Abamu ku bakulembeze ba NUP n'abawagizi b'ekibiina kino mu disitulikiti y'e Bukomansimbi bawadde ensaleesale wa ssaawa 24 eri akulira oludda oluvuganya gavumenti mu paalamenti Joel Obesekeze Ssenyonyi nga yeetondedde omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Bukomansimbi Veronica Nannyondo n'okumenyawo ebigambo ebigambibwa nti bya busagwa byamwogerera ebimuvuula nti n'okumulengeza. CBS FM mwatuwaako omukisa ogwennyonnyolerako ku mpewo zammwe ne tugugaana. Ku rediyo yammwe mwatugobako ate nga buli lunaku muleeta abatukakkanyizaako. Mulowooza nti ffe tugenda kukozesanga mukutu ky'okutegeeza abantu ekituufu. Teweerabira nti mmwe bennyini abaakola amawulire nti Veronica Nannyondo yeegaanye loopu nti yakakiddwa okuteekayo omukono era n'agenda n'aguggyayo. Temwawa Joel Ssenyonyi mukisa kujja kwennyonnyolako ku CBS FM etuuka e Bukomansimbi nti bannanga abalonzi ba Veronica Nannyondo n'ali mu kubalimba. Tewali yamukakati yali akoze kyekyali ekituufu ky'okukolebwa naye oluvannyuma ssente ne zimusinga amaanyi. CBS FM bw'eba yeetuuka e Bukomansimbi nga Veronica Nannyondo yalondebwa balonzi b'e Bukomansimbi. Temwatuwa ate ffe mukisa kujja kunnyonnyola balonzi b'e Bukomansimbi. Bwe muba mulaba nga kyetukola tekigwanidde eky'okutaayirizanga bannabyabufuzi ku nnyimbe ne tubalangirira awo, kakati ate mmwe mulina okutaasa ekizibu kino ekyandadde e Buganda. Mutuddize empewo ate mbagirawo tujje twennyonnyolerengako awo. Otherwise tukyabatayiriza nnyo ku nnyimbe kubanga babaako ebitwogeddwako bawabeerawo ebitwogeddwako. CBS ebeerako ne byetwogeddeko naye ye eyagala kututeeka mu mbeera ya bwenkukuba gamire mangu toyina na kukaaba. Tuyina eddembe lyaffe eryennyonnyolako eryewozaako naddala ebitwogereddwako ku mpewo zammwe. Oba osanga bino ebyokulangiriranga abantu ku nnyimbe tebyali baddengawo singa temusajjulanga mbeera. Naye mututeeka mu mbeera nga mutuleseemu ekiso. Ate Panado eyali kijjanjabi oba yali tukendeezezza obulumi bupeyinikiira. Ate ne mutugaana okumumira, ne mugaana okumutuwa. Kyova olaba tugenda kiwejjowejjo. Wenna we tufunidde omukisa ogufuna ka Panado oba ka peyinikiira akayinza okutukkakkanya obulumi bw'ekiso kino obututungiddwa tukakozesa. Tukyayogerera nnyo ku nnyimbe, tukyalangirira nnyo bannabyabufuzi ku nnyimbe naddala ez'ewaffe mu Buganda kubanga CBS FM ebuna Obuganda bwonna ne mu byalo yonna esobola okutuukayo. Kakati mu byalo mututtattana, mu kibuga mututtattana, mutusuubira ffe kwewolerezaako nga tusinzidde ku mukutu ki? Bw'otumma empewo tujja kwekolera empewo. Bw'otumma akazindaalo tujja kwefunira akazindaalo. Naye ate akazindaalo ako bwe tunaakeefunira nga si ggwe akatuwadde. Ne bw'oliba wakola kitujja kukwasanguza mu maaso g'abantu nga naye wooli osobola okuswala kubanga temutuvunaana kwogera ku Veronica Nannyondo wabula mutuvunaana ekifo mwe twamwogereddeko. Bwe muba mukooye okubavunaanira mu bifo ng'ebyo muteekeewo empewo mulemenga kuswala nga abalonzi bammwe balaba. Waakiri abalonzi bammwe bawulirenga biwulire nti omubaka waffe bamuyisizzaamu eggaali ku CBS naye nga tebagimuyisirizzaamu awo, naye yennyini nga waali anoonye n'ew'okuyita asobole okutoloka agende. Buli lunaku, wiiki ku wiiki, mwezi ku mwezi, okuva omwaka guno lwe gwatandika mukuba National Unity Platform ne mutuuka n'okututeekako ekyebisiyaga ku mpewo za CBS FM. Empewo za CBS FM bwe ziba zisobola okulangira omwana wa Buganda nti muli wa bisiyaga ku mpewo zaabo, kyokka ate ne wabaawo omubaka omwana wa Buganda ono gw'ayinako obwannannyini nga ye yamuwa ne kkaadi yamutuusa mu paalamenti n'amugamba nti kino wakola kikyamu, tewali mulambulukufu, ate nange wampayiriza oba naffe watuwaayiriza ne muvayo ne mutandika okuleekaana nga jazz.
bano tebalina mpisa, bano tebakola ki, bano bannange kino na kino na kino, bano bannaye kino na kino na kino. Mwe musuubira nti Bobi Wine punching bag yeyo kajjo kubanga tekuddiza. Bwe kibanga kikyamu okulangirira omuntu kulumbe kyokka nga ate ky'omulangira kituufu, then njagala muvunaane n'embuga. Jjajja w'Obusiraamu, jjajja ffe Kasimu Nakibinge ayina gwe yagobye ku masiro ga Mbogo e Kawempe mulujjudde ng'akutta akazindaalo, kubanga oba osanga ye bw'abeera katuuti k'omuzikiti emimbali oba bw'abeera ku mukolo ng'akutta akazindaalo, bwe budde bwokka bw'ayinawo okusobola okwogera ku nsonga ng'ezo. Okufa oba mu kuziika kutuleeta amaziga, kutuleeta obulumi, naye ate kulimu ekirungi kye mutamanyi, kubanga bwe tugenda okuziika bwe tulaba ennyumba y'ekijja bwe yagala okugwira maama ne taata, lwe tulaba bwe tusuulira ennyo ebijja bwe tulwawo okubirima, lwe tulaba amalaala agaguddemu nga geetaaga okulongoosa. Buli kibi kinoonyeemu ekirungi. Mu kaseera ako Kyagulanyi yali mumaziga ng'akaabira jjajjaawe, naye ate waaliwo akazindaalo kubanga yali waabwe waka okusobola okunnyonnyola ebitamukkirizibwa kunnyonnyolera ku CBS. So singa osanga CBS FM singa yeesonyiwa Kyagulanyi nega nti simuyise naye era sijja mmwogerako, oba osanga Kyagulanyi teyalibadde na nsonga lwaki akwata akazindaalo n'abaako gw'atabbira, oba owa National Unity Platform yenna akwata akazindaalo mu kuziika n'abaako gw'atabbira. Musinziira ku Kyabbassa ekuba ewala mu Buganda yonna n'etuuka n'eyo Bukomansimbi nawa ne mwogera Kyagulanyi ye gwe mutadde mukisa kujja kwennyonnyolako, kubanga twabangawo mu by'obufuzi ng'ono bw'ayogera enkya nga mulinda amawulire oli okujja okwogera oba okwewozaako, then abantu ne bafuna ekipimo ekituufu ne baga sonno gundi ye mukyamu gundi ye mutuufu, naye mmwe mutaddewo ekiso nga buli ludda kisala naye muli mutubuuza nkusazise ludda ki. Kakati bwe tufuna omukisa ogugendako mu byalo ng'eyo Ebukomansimbi, e Masaka, e Bulemezi, ewa naffe tuba tufunye mukisa kwennyonnyolako ku byatwogerwako ku CBS oba ebyatukonjerwako ku CBS FM. Teweekanga omu kubakulira CBS FM bwe tuli kugwako wakati mu kuziika, nkiddamu we tuli kugwako wakati mu kuziika oba ku mukolo gwonna, saba nnyo baleme kutuwa kazindaalo kubanga watugamba dda CBS FM nti tuli basiyaga, ate n'otatuwa mukisa kudda kwennyonnyolako. Kazibeere rediyo ez'ebusoga, kazibeere rediyo ez'embalala, kazibeere rediyo za regions ez'enjawulo ezo ezituuka mu byalo bya regions ezo bwe zirigaana okutuwa omuzindaalo ate nga zitukolokota buli lunaku, nazo tujja zirumba mu regioni zaayo oba abantu beeyo tujja balumba mu regioni zaabwe, era tukwate obuzindaalo kubanga ffe tetuli ba Buganda yokka, tuli ba Uganda yonna. Kapa bw'oba ogikuba girekerewo ekizitiruutu tosibaawo nzigi, bw'osibawo enzigi mubeera mugenda kufaaba kubanga ebeera ekizudde toli mulabe. CBS FM omusajja mumukubye mugaddewo enzigi, National Unity Platform mugikubye mugaddewo enzigi, ate nga mutadde Kamulali mu nnyumba we mukuba. Kapa ejja kubataagula, kapa ejja kubamenyaamenya, ate ketugizudde nti eno enkola ebaluma nnyo era ebakosa nnyo. Ne babakulembeze baffe abatali ba ku ntikko mu National Unity Platform ku Secretariat, naye omuntu wenna, omutuuze wenna, omulonzi wenna, kansala wenna bw'obeeranga mu kuziika kitwale nti agamba envu gaafudde gagoye paani, ono omukwa tugenzeeko katumukozesezza tutya.
yisaawo ensonga z'enkyukakyuka okusinziira ku ebyo ebibeera byatwogeddwako. Waliwo eyagenze mu kuziika owa NRM naye n'akwata akazindaalo n'atandika okugaba abantu mundabiranga ddala mu 2026 ne bamubuuza ojjira ku kaadi ki teya NRM. Kakati yono tomunenyezza okuyisaawo ensonga ze kazindaalo k'okuziika wabula ate oyagala kunenya abamugabe vaayo mangu tuula wansi n'obagandi muleeta ebyobufuzi mu kuziika. Ezo z'ensonga z'omubaka omukyala ow'Obukomansimbi Honorable Veronica Nanyondo. Ebyo nno ebyogerwako byali mu kuziika jjajja w'omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tuzze tubiraba naye kati omukulu ono apinipointinze CBS FM nti yo kirabika erina oludda lwe yeekubira mu kuweereza amawulire gaabwe era nga olaba engeri gy'alazeemu obutali mumativu nti oli bagezaako ne basaba platform eyo nti babeeko obubaka nabo bayisizaawo bagezaako okuba nga babakuba enkokola. Era nga tukyali mu bintu ebyo byennyini tulaba nti omukulembeze w'ekibiina kya NUP omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine ayisizaawo obubaka. Obubaka buno bubadde kwagaliza abantu omwaka omujja naye era n'abaako n'akalowoozo kabalekedde bibino mu bujjuvu. Bakulisa omwaka omukadde bannange mwena mugukulike nembagaliza omwaka omupya ogujjudde ebirungi ogujjudde essanyu. Nenjagadde ne kano kagabaneko nammwe bw'obadde okimanyi nti nga omuyaga oba storm egenda kujja fe abantu tuyinza obutamanya kyova olaba nakyo disasters westyo zituyisa bubi fe abantu naye ensolo zirina sense eyo zimanya okugeza ente n'embogo zimanya nga wagenda kujja storm wagenda kujja omuyaga era ne ziddukirawo zikisensinga hours before endala zikisensinga days before. Ekyenjawulo nti ente bwemanya nti omuyaga gujja zidduka naye zidduka muyaga zidduka nga zidda mu opposite direction. Wabula ate embogo yo bwesensinga nga storm ejja yo embogo edduka ng'edda mu direction storm gyevaamu netomeragana nayo. Ekyenjawulo kiri kitawano nti ente zidduka nga zidduka ziviira omuyaga wabula ate kuba gye zigenda omuyaga nagwo gye guba gulaga zeesanga ng'ebiseera ebisinga zirwanya omuyaga ogwo ne zidduka nga zidduse nakutya ne zibeera namo affected. Wabula ate embogo yo efeesinga omuyaga guno n'etomeragana nagwo. Yes, akaseera akasooka kaba kazibu nnyo naye ate kaba kampi n'eguyitamu. Ekyo nno njagadde naffe tukiyige abantu gwe obulamu obulabanga nte oba obulabanga mbogo. Ebiseera ebisinga bwe tuba tetunabuka tubulaba era nitubulivinga ng'ente n'odduka ebizibu ng'odduka bidduke n'obisanga ne musambagana nabyo ebyo bikuvulunze naye ate omulala bw'aba alowooza ng'embogo ebizibu abitomera n'abifeesinga omulundi gumu n'abiyitamu. Nze ndowooza ng'embogo njagadde naawe omwaka guno ogujja olowooze ng'embogo omanye nti okutya ffenna tuba nako naye ekisinga okugonjola okutya kwe kugasimbagana n'okutya. Bw'oba ne fears n'abazungu bagamba face your fears. So akalowoozo kange omwaka guno njagala bw'oba n'ebintu by'osinga okutya birowoozeeko obiwandike wansi. Oba otya kufa, oba otya kulemererwa, oba otya kukola loosi, kyonna biwandike wansi. Kati bw'obiwandika wansi oba ogasimbaganya nabyo n'ogamba kino kyensinga okutya, trust me ojja kusala amagezi agakigonjola agayitamu. Mbagaliza omwaka omupya omulungi ogutaliimu kutya ogulimu obuvumu. Mukama abeere nammwe. Yes, ndowooza obiwulidde obubaka ate bo abamu bannakibiina kya NUP bakyemulugunya ku nsonga za Umaru Kiseka. Abamu bagamba nti aba NRM be bataddewo lift eyo nti nga bagezaako okuba nga bajingirira amaloboozi ate mbo bateekewo embeera eringa ey'obutakanya mu kibiina lwakuba nga balaba nti kati bagendera okuba nga batuuka ku kalulu ka 2026. Nga tumalako omwaka 2024 eno emesegi yange ndabye abantu bangi nnyo nga mukuba Umaru Kiseka just olw'okubuuza ekibuuzo nti no
yasikola nga yasirika. Ndabye NRM esasudde bloggers ab'enjawulo. TikTok pages ezimu nga mulabanga eziri za nkyukakyuka naye nga si zaffe azisasudde okukuba Lumbuye. Amina okuba Umaru Kiseka. Umaru Kiseka message gye njagala okuwa just stay focused. Don't be deviated. Nze nkimanyi babadde balina okukuba kubanga bwakuba ekintu ky'abantu kye baali baleese nti nno tuzire okulonda 2026. Tuzire akalulu ako. N'okikuba gwe ne Sadamaani. Ne mukuba project eyo abaali bagireese nga bagamba nti no Kyagulanyi kasita agenda mu kalulu ka 2026 agenda kuba tayawukana na Museveni. Naye nga mujjukire bwe tubanga eyo ye sipaaka gye tulina the protest vote olwasooka twalaba ekyaliwo. Kati ogwokubiri tulina kwetegeka nnyo kumobilizinga nnyo okulaba nga tubeera ne protest vote eno okulaba nga Museveni tumumaamulako. Okitegeera bagenda kusasula sente bubbulo. TikTok accounts z'amaanyi nyo ze basasudde zikola 24/7 just omulamwa kuba Umaru Kiseka. Nze omuntu wajja nambuuza Nusufa nga tokyayogera. Nze nina okwenyolako ne mbagamba nafuna accident ate yankusa nnyo. Mukiraba amawugwe bagakubamu ebituli. Sirina maanyi bulungi n'ekirala bangamba ogenda for okavinga spine surgery sinagikola. I'm totally weak, sobola nagoba nkoko. Amagulu galimu ebyuma. Sirina maanyi. Beera mpulira omuliro okuva mu lubuto mpaka wansi amagulu manafu nnyo. Sisobola kutuulira bbanga ddene. Mu kifo ky'okunnyonnyola ekyo osasula bankuba. Olina kusasula bankuba kunfiirako. Okitegeera? So, Umaru njagala kugumya stay focused. Amazima tegeekweka ate bagamba amazima gali kufuula ow'eddembe. Wabaddewo abantu bangi nnyo abakulinako effitina ndabayo n'obumu bwe baata mu kkomera. Okitegeera? Bw'alina kusaavingayo mpaka bano Oliver we baviiridde ne bwe baabuta mangu bumbega bwabwe kati nawo buli mu kukuba bukinaddeko bukukuba buserwadde okoota. Mutunuulidde obuntu buno obukwata n'emminyira bwajja bukwata mminyira bwe giti ne busuula eri nawo bukuli ku Kiseka bukuba. Baatamwe Museveni abawadde eddembe. Muli mu Nuupu naye nga muli bikozi bya Museveni. Museveni abawadde eddembe mu ebyajja bikwata mminyira bw'emiti nammwe mutudde ku butikitoko mukuba Umaru Kiseka omwana w'abantu. Seka stay focused. Ekintu kiri kye wakuba okulanga olemesa abantu abali bakuba project ya Bobi Wine okudda ku ballot paper 2026 ejja kukubya. Kubanga wabakuba ne baswala. Mwalimu ab'amaanyi wabakuba n'obanafuya kati bagenda kukuba okufiirako. Ekyo kimanyi bagenda kukuba kufiirako naye Mukama Katonda ajja kulwanirira. Teri kinyizanga kulaba bino ebyakwatanga mminyira Museveni byayigiriza okunyiza. Nti bakwata akatambala ne banyiza naye bikufiirako munankani wa Bobi Wine. Tukyali mu nsonga ez'ebyobufuzi. Munnakibiina kya NUP Omwavuddeko n'ategeeza nti mbu omukulu Kano Kizza Besigye ne His Excellency Yoweri Kaguta Museveni mbu bano be bakola omulimu gw'amaanyi okuba nga batambuza mbu akawuka akaleeta Mukenenya. Besigye ne Museveni bakuba abantu sirimu mu Greater Masaka nga basinzidde ku masomero ago Seke SS ne Seke Primary School. Kati Museveni atutta amasomero mu bitundu bya Nakasongola era ab'ebyokwerinda mwenna abali e Nakasongola mwebereremu sawa yonna bwe babasuula mu ambusha awo ne muwulire emmundu esekaawo M23 eri mu bitundu ebyo. Yes, era nga bw'obiwulidde munnange sina kye nsobola okuba nga nnyongerako. Yamaze okulambulula ensonga ze era naziteeka wepo naye nga tuli ku NCK TV
era mukwano woba oliyo nga tuna subscribinga kekadde subscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga. Amawulire go tukyalina mangi nnyo nyini ddala era tujja kubanga tugakutuusaako mu bujjuvu bwagwo ninga ate tujja kubanga tusuukawaawo tukkirize tubenga tukwerekereza. Tujja kubanga tukwerekereza essaawa yakakati naye nga tulina okubanga ate tukomawo mu maaso awo n'amawulire agawererako ddala gotasaanidde kusuwa yadde akatikitiki kamu bwe kati. Sigala naffe tova.